Andrew kankubuuze yes omusajja kika kya mukyala ki oba kya muwala tubyagala tukipenga naye time obudde bwo obwa leisure what time is it mwezi nenda kitamu kati sawa mwenda nedakikiremu kitegeeza walibadde ne partner yes akusobozesa okuba nti osobola okuspendinga naye more than 10 hours nga muli mwenna nga tannakutama or even it can go up to 24 hours nga tannakutama saa ziri mwenda nedakika meka neddakiika emu paka saa mwenda neddakiika 2 ez'enkya enkeera omuntu oyo tannakutama so omuntu oyo gwe twogera bwe omuntu kika ki oyo omuntu alina okuba nga ali pleasing alabika bulungi muto mu myaka alina ebbeere tto alina ettutu nga keeru katoototo myaka nga 18 okimanyi baleera abo abaana ababeera so much enthusiastic baba baagala nnyo okulaga nti they are able they're able to be what they are able to do for you anything you want any fantasy ekifaananyi kyonna kyewali okubiddeko mu bulamu nti naalyagadde omuntu ankoleko ekintu bwe kiti njagala omuntu ankoleko Bushakira tosobola mugaa nti naalyagadde mutuufu nja kukolako ekintu bwe kiti Bushakira tosobola naye omwana emyaka 2 myaka 18 19 yasobola okukinkolera because ayagala okukulaga nti ekimu akimanyi kati omwana ng'oyo sobola n'okumalayo ennaku aba ayagala kakasa sobola n'okumalayo weekses kuka vacation okitegedde oba osobola okumalayo weekses kyokka gwe Shakira olumala rawundi esooka mmanyi agala kufuluma oba olina okufuluma okole ki ogende kikyotya oba wantamye dda kikyoba otya ate kati mwe abakulu oba n'ebizibu ogenda okugyawo omulenzi wo ojja n'ebizibu taata wo baamusibye maama wo baamusindikidde amaye senga agudde mu kayu bonna batunuulidde ggwe ojja yamiza ebbirika simanya ate wewaka ojja n'ebizibu byo bingi so the small time the time we are supposed to spend together tubeeko nekyetunyumirwamu gwe ate mwoli okuntotolera ebizibu so kati oli omwana omutototo oli talina bizibu bye bingi ebizibu byoyo omuwala ayagala akasimu akalungi ayagala kulya chipusi ayagala kulya ku javasi ayagala bamwe ku KFC ayagala ice cream talina birowoozo by'amaanyi bikola ki kati akanakosa okubeera nako and you enjoy that young girl bulungi you can even spend 2 weeks together with that girl because they are not optimistic in any way nti balina they're not serious muzungu tebalina biruubirirwa by'amaanyi kasa alya ku KFC kasa alya ku cafe javasi kasa alya ku ice cream kasa omutwalako out nanywa ku mwenge tebalina bye bagenda kukunyumiza bingi so you're going to spend most of the time with them while you're enjoying your time other than spending it with you are kubanja bakugoba kwanje ebyezi esatu si kyakutya buvunaanyizibwa yes kati omukyala ali expensive wangi kunsobola but what do you mean by a woman being expensive anti kati yabayo bwe najja nenkugamba netaaga emmotoka bagibanja bamanja omusolo gwaweddeko pamiti yange yaweddeko neetaagayo akasente nyinza okuba neetaaga sente nnyo neetaaga emitwalo ataano kati n'otunamu ngala okuspendinga nange obudde onoonyayo atirisa omwana w'emyaka 17 agenda kusaba ice cream owa15 ng'ate agenda kunkolera agenda kumalira fantasies zange zonna by the way njagala okimanye from today there is no woman in life that is expensive taliyo it is me that makes you expensive that brands you that word that logo you're expensive nitiri mukazi ali expensive how do you plan me to be expensive you as a man Shakira wenkukwana kusinzira wona wenkusanze network exchanging contacts if I want to meet you again gwa salawo to meeting lo banza asalawo at times mchala yati okusalawo ekifo okay wemba kwadde liwe okunoonya ekifo kitegeeza
nze mmaze okwesettinga nti wonna w'ogambira n'ogamba tugende ku Serena n'ogamba tugende wa nja kusobola okitegedde naye nga nkuwadde bwewe choose kati of course naye mu kirasi yo nentegeerayo n'okulabako n'ogamba katugende ku that restaurant oba katugende here oba katugende Zanzibar oba tugende Dubai kati gwe gwakola ki mba nkwadde blank check weeteremu why do what has to weeteremu but ebiseera ebisinga nze omusajja nza kuwa level negamba naye you know what when you're coming to meet me I think you need to dress like this nenkubira Aisha esimu negamba nina kusindikawo omuntu nga omuntu yako budress obulungi ka dress bwe kati nebwe kati nenkubira Helen ku saloni Helen nja kusindikira plan ntagala omwana n'omukoleko omusinde kali akabiri ng'akagundi we kati nzali okutuninga to that expensive logo gy'owetaddeko olowooza it's me who choose it because sokoleke also choose no tugenda mu lodge kubako kyekwekolera do you choose nti tugende ku Georgia do you choose yes zengazi nogwagamba tugende oba omusajja nza agamba tugende ati wema mpulira nti siri comfortable n'ensobola okugamba nti osobola kubeerawo yes nogamba wano sagaddewo tugende wa at least I prefer this one achato thank you soko nkwata munga tumala kukola ki ekyo kyogera tumaze kukola ki kutuukawo nogamba wano nedda tewajja kunkolera saagaddeewo naye tumaze okukola ki nze kitegeeza nkututte mu bbeeyi gye ntowooza nti gy'olimu you understand that naye olowooza nkututte mu wotetegeeza Shakira wenkukwana mu bwenwa nkulabirawo tino kati gwe logi y'emitwalo ebiri oba emitwalo esatu gukko nga Shakira nga mpa naye Shakira ono logi esatu wali eri ku gundi teguggwa katugende ku Mikano Resort n'omuzabuza mitwalo abiri za mitwalo asatu bujja kuggwa nze akuwadde ebbeeyi naye weekugamba tugende mu kali mu Travelers Inn era tujja kgenda kuba nze yebbeeyi gye nkola ndaba woogwa awo guggwa. It is a man that gives you a price tag. You can never have a price tag of yourself. Abaana bakola byetunyumirwa kubanga newona mutwale wa Beredene wali emabega Beredene ayineyo gundi oyo mwana muto tayinda kirasi yonna wagenda kuteeka nti wano ojjuka ekigambo kinagamba nti abasajja kibatawaanya kwe kulowooza nti omwana omuwala babanga alina principles ze kwatambulira tekuba kwepanku bakajanja. Do you know why? It's because Andrew waliwo ebintu mu bulamu ate nammwe abasajja mukiina Andrew waliwo wootuka n'ogamba ye lwaki ngenda wala kubadde tujja wano n'oŋŋamba ekyo sikyawo sikyaliwo eyo si level yange lwaki okyogedde olw'ensonga nti abantu abakuŋŋaanirawo I don't resonate with them. Webale nnyo nti Andrew waliwo emyaka gy'otuukamu mwe temuyita nti abo bakulu nnyo nagambe kuguno omulembe gwaffe bw'osanga omwana w'emyaka 24 ng'akyalowooza ng'omwana w'emyaka 18 mukwano manyi oyo yali ku sisita kuguno omulembe gwaffe bw'osanga omwana alina emyaka 24 ng'akyalowooza ng'omwana w'emyaka 18 tize guy kizoke ne bwe ŋŋenda kasita mbeera nga fantasi ze zonna zituukiriza nga bw'azaagala zaagala kumanya mukwano manyi oyo ku sisita nedda nakugambye balirawe abasajja tosobola kumpa klaasi nze nza kuwa kiraasi y'ensonga lwaki wemba nkutwala auto nkutwala ku gundi tugende ku gundi njakutwala ku kino ekifo ogenda giwoyera w'omyaka 18 gw'osalirawo ayagala okutuukiriza fantasi zo bulungi totategedde kikino nze mmaze okugamba nti tugende ku Happy Boys okitegedde njala tugende ku Happy Boys oba okitegedde atuliza tomanyiyo nze ŋŋambye tugende wa kuba ndaba ekifo kikujjaamu kyokka te gwe weemanyi oli wa Nonivi oba okategedde gwe weewulira nze ndi level ya Nonivi ndi level ya Molekyo ndi level ya Maisonnois ninzegere tugende wa tiza ndaba wookola ki bwe gwe yeteekamu kiri Andrew
gwe kiri mu bwongo bwo okulowooza nti wali olaba wenja. Yes, kitegeeza ani agaba bbeeyi, ani agaba price tag. Ebintu bya mukwano bwe naye kasita Andrew kati kankubuleko ekintu kimu. Andrew wemba nga asobola okukwata ssente n'engenda mu mmezo neesasula essowaani y'emmere togenda kuveeyo otegeere woogenda kwetwala nga bbiru yange ng'asobola kwetwala nga siri naawe n'engenda nenfunayo nenfuna dina oba nenfuna bufe yaayo oba nenfuna bufe ya wantu wonna nze wempulira nti kati wano wenjagala okuba togenda kujja Andrew ojja oŋŋamba nti presitaganza agenda ogikola. Anti wuliriza kiriwo ekiti ebyo byonna byetaddemu at the end of the day ani agenda obimaliriza. Bwe mbasobola okwetwalawo n'ekifuna mba kimanyi nti naawe osobola okwetwalawo n'ekimanyi negudda. So nze wemba sobola kikutuusa nze wemba saagala waawo nga njagala wali eri iwa wali nze njagala kukutwala ku name any bar tojogera aleka any local wagala genda ku tonic nze njagala kutwala ku maisonnoir tonic nungi okukosera manyi it's a good kati okimanyi wali omuwala gwatatwala ku tonic kannajjayo bujja no nga tebamutwala nga ebbala ya bbeeyi nga ya bbeeyi nga kirina kugwera ku vegasi y'ekawempe oba enamuŋŋoona omwana myaka 18 newamugamba mutwala nga mwetoloola emmanju oliyo naalonga mmere agenda anti kati wuliriza amwe abakulu mwetekamu oluku lungi kati wulire nga obyogedde nti nakugamba otyo onkolera nze fantasi yange gyenjagala ginkolera ate oŋŋambe ate simanyi okugulu simanyi gona male kusiigako robu simanyi okugulu kukola kutya mbwate nze ebyo sibikola ebyabamalaaya mbwate simanyi bino sibikola ekibiki. This young girl yagala kikkolere because abamanyi it's going to soothe your soul kigenda kukusanyusa kigenda kuliftinga kigenda kuteekawa yagenda kikkolera because all they know is they have to make you happy. Yet you want to make you happy after you're not happy boy you're Andrew, you're not what? Andrew. Leke gamba nti abaana abato be babakolera bye mwagala myaka 27 28 omwana abatandise okulowooza ng'omukulu mukimukkirize abasajja balina kuzima mutyo buvunaanyizibwa. Reason Andrew ogenda kunsanga nga bwensima kulawa togenda kusobola life eno tegya gisobola eya big experience. What makes it ebyo byotya ebyogamba mbu njatuuka naawe waka ate simanyanga otandike ate simanyanga obiyise gajja gudde mutoyo. By the way, what do you call expensive? Okiyise gajja gudde mutoyo anti ogenda kunkubira essimu ng'olwaleero luno pamiti yange ebadde eggwako. Pamiti yange embuga ya myaka emeka? Myaka 5 emitwalo 58 nzija kugamba nti munange oba osobola okunyamba kapamiti kange kawuddeko ebyo temwagala biwulira oyagala mwana ajje wano osalirako agenda kugamba njagala ice cream mu Nando's. It's because there is what we call value for money. Is what you're telling me does it reciprocate? Ate lire Andrew ogenda biga omuntu nga takola omukate kyogambye ati mwagala nnyo abaana abato kubanga Andrew omwana omutoka ate babimala tebalina bizibu bingi naffe tulina ebyokukola bw'olina ebizibu bingi pamiti eweddeko simanyi tatawo bamusibye omanyi kwekijja ekyo kutya buvunaanyizibwa. nalinako omuwala nali mabegako nali manyi nga basajja most times ofunamu obaako nekyogoba nekituukirira nofunamu kasente like you want to share some happy moments you know naye nakubirako omuwala ati kati ndi eno munange kiri bulungi nze yali mukomera ate kati nakimufuula mbu bizibu kati bikwatako. Yes, of course bikwatako kubanga you're my baby.
at that time what baby wo mbuli walala njagala bidala oyagala bilala ngata nange kyalina bizibu byange kati omwana omutasa osomunyumisa asakunyumisa kati aliyo nesakoleke aina bakulu balina okukola ku nsonga eyo myaka 18 kyogamba batakimanyi kitawe bamusibya ali mukomera nate talina buvunaanyizibwa bugenda kumujjayo ekimukakata okusigala wake obawo basiblings abato ba myaka 9 myaka 10 kusigalawo abalabirire nkitegedde ekyokumujjayo mu kkomera ne ssente ze bamubanja muzeyiwe na bituba byenoonese era osobola omusa talina buvunaanyizibwa bugenda kufuna ssente ezo wabula bakulu be bwe bagenda onoonya ssente ezo bakubireko jjagundi myaka 18 omwana baluddewo ennyo nnyo abatanatula senior 6 naye omwana aba yangu myaka 18 alina kuba nga ali muki amaize senior 6 oba nga ali senior 6 abasinga obungi omulembe bafulumizeko balina ba boyfriend ate nga they are not their age above their what kakati and okimanyi osanga omwana ategeera nga owaabwe bakuze bategeera bulungi namanya nti nina nakubira essimu ng'omugamba nti ate busijja kwagala ddala myaka 16 nina ebizibu bingi bwekitawaana ngakubira essimu ku ki nti muze wange bamusibye kyogamba omwana oyo akusuubira nti ogenda kugenda oggyeyo taata we no kasobola okukikugamba n'engeri gye kwogeramu era ogiwulira just kakugamba bugambi nti no not provoking you like just informing you omanye there is an issue at hand naye they are not expectant of you nti olina okukola abcd bweshakira wankubira kati nkugulire muzeeyi ali mu ddwaliro ba muzeeyi bw'oba onsuubiramu kingi nsooke noonya miliyoni nsooke ngiteekewaawo nkubire gundi nkubire loya gundi nkubireku agisi gundi like nyambeko tujje muziimu okiwulidde gwe oluŋŋamba it is expected of me to do that okitegeere abakyala b'ennaku zino babatawaanya nnyo abakuze mulina ebizibu bingi abakulu abawala abakulu myaka okuva ku myaka 25 24 myaka 20 paka ku myaka 40 mulina ebizibu bingi mwana ali wakati w'emyaka 17 16 paka ku myaka 20 no kati nkwadde gundi entuufu kati buli omu yamanyi gyagwa naye enkola zaolaba because those guys abaana babagoke nnyo ogambye badetinga abasajja abakulu so osanga omuwala w'emyaka 17 agamba myaka 25 tolina kyongamba ayagala kutandika ku myaka ameka myaka esawa zino myaka 3 tolina kyongamba wenagituukamu n'abaddako abati balina kyebagamba banjagala baddako ow'emyaka 3 tolina kyagamba olina emyaka Oyemyaka solere kyagamba. N'omwana w'emyaka 7 aba yakatandika okwerekerereza. Anti myaka 3 njogedde okuva ku myaka 3 paka 3 kale paka aba talina kyagamba. Nabya 3 talina kyagamba. Okuva ku myaka 3 paka 3 talina kyagamba. Eyo flow talina kyagamba yonna. So okutandika ku myaka 4 balina kyagamba. Ekigizo ly'emyaka 21. Myaka 25 nze saga manya sijja kwogera ne wagamba eyo flow talina kyagamba. Lwaki abato tebalina kiki endowooza yaabwe yanjawulo kiki okimanyi nti eyo flow kwoli ndiko eyo flow bategeera beesuuzi ate tutya bamenya ekyokubiri be bakyasinze okubeera shiyanze ojjukira statement gaiji yakola akatuli mu kushutinga eduuka lyakafa sijja kwogera n'agamba nze Sharon ekyo ky'okoze nze nkuwulira ne Vivian guggwa asobola okukimmalira kati eyo fulo emenya eyo anti omanyi lwaki ogamba nti emenya efulo emenya mu myaka 3 musajja kwakira emyaka 3 paka 39 omuntu waweza emyaka 3 eba time ya kwezuula kati kutandika kwezimba mu kwezimba kitegeeza balina okukola ennyo n'okulowooza ennyo okulaba nti ayingiza ssente azimbe empire obwongo obugulira ku myaka ameka wona wonna myaka 1 obw'omusajja wona wonna aba alengerayo naye
tanalengera bulungi kati myaka 3 reality sets in kati now you're another. Now kuva ku myaka 3 paka ku myaka 39 omusajja oyo aba focused anoonya ssente kuzimba empire mwekyo anoonya taka kuzimba kugulawo business kugulawo anything that brings in money kugulawo empire at the same time mwafunira ne mu abakyala kitegedde kati mukufuna abakyala gwolina byoyagala naye alina byagoba kati mwe embeera ogambira ntali ki tebali focused tutunuulidde why would I spend $1 million on you yet I can spend that same money and I put it in my invest it in my bw'oba ogamba nti tolina lukalala lwa gundi nti gundi ajja kimala gundi waba aganye gundi gujja kuggwa ddala nga tutunuulidde mu abo bangi bw'obeera olina olyo wanabaganye gundi kitwelejja ne gundi ajja kuma ne gundi ajja kuma nga tobatunuulidde lwaki batusobola kutula wansi na muntu oyo n'omugaa nti munnange kubuulire eno essaawa gye ndimu okuva wano na wano weekoze eki wentunuulidde bw'oba osobola okujja tutula wano ffenna jangu tukole ki bw'oba tokisobola obudde bukyakola ki atolaba abakazi nemutandika abakazi temutegeera kyekimu akati abasinga tebategeera I'm telling you Brema Nende akazi abasinga tebategeera temutegeera I'm telling you now we am with you yaba nali kugambye nali kwadde mbuza cyane nali tujise wala like you have someone go egambe kuva mu myaka 7 paka 9 obeera mu kwenjula you want to invest you want to build an empire so wali agadde okufuna omuntu obeera you're building what you call a wife kati mu building awo aba atagala atagala ono agenda okujjayo to demanding so ngate mu kaseera ako omusajja aba yeetaaga omuntu agenda omugattako kukyalina okugattako teyinza obutakwata ssente oziwa omusajja ekintu ekyo kiconfusing nnyo abaana abawala okugatta ku musajja kirina kuba ki akati n'omusajja n'okumugattako si ssente but it is it is psychological and emotional nti omwami yali agadde omanyi bagamba nti no you give a woman a house and she gives you a home a home kitegeeza awantu wodda no relaxinga nga buli environment yonna eriwo ekukakkanya nakuzzamu maanyi nakurelaxinga to think about the next day or think about the future akati omuwala wali etaze omuwala agenda okuzzaamu ebigambo akugamba ebigambo ebikuzzaamu amaanyi ebikwongerako ebikuzzaamu amaanyi n'okubako advice zaakuwa nagamba naye gundi bw'otambula nabaabo nga abakola weebati neweebati alowooza waki okwata nnyo ku gundi ono kuba gundi ono akola wati ne bwati ekisooka akola mulimu eguti you can name it nze ndaba omwekwatako ennyo asobola okutuusa ku bali abantu bali weebati asobola okutuusa ku kiri kuba atunula mu mikwano gyo n'agamba bano omwami wange bayita bamuwabya naye ono simulaba nga nze owabya omwami wange that advice n'ekyokuba nti nno ng'omusajja gy'ovudde mu mirimu ozozunga eno bakusika obadde ojja n'ogwa mu gaali ya Bobi Wine bamukuba tiya gaasi ate URA kusindikidde email bakubanja miliyoni meka kino kikusika eno kikudde ogenda okutuuka waka nga you are stressed because remember more that age that we're talking about nti omusajja aba asken agezeeko okubuildinga empire kati bulwadde waka notamuterawo mbeera ya kurelaxinga n'agwa bwati mu ntebe bwati n'arelaxinga wala omusajja abeebakirawo nawo webate mu ntebe because aba atuuse waka n'arelaxing naye omusajja atuuse waka omutaddeko embeera okimanyi nze there is a time waliwo naddange waka nga ndiyala nga saagala kuwulira kigambo tewali sukaali those small things obuntu obutono kinyobwe ate ng'omukyala akola ngamba nti oba omwana mulwadde tewali sukaali ate muba temunywe kyayi binyiiza Brema ndabira akola muba temunywe kyayi binyiiza so de waka myaka egyo 3 paka 9 abasajja twagala nnyo omukyala
agenda okukkakkanya sembayo emu ezo ssente okomyewo nesawundi ali okay. Andrew, lwaki abasajja tebagala basawo sukaali waka nga kyoledde obeera okimanyi nti you have kids at home balina okunywa caayi obudde bwogiddemu bwakuba nga bafuna evening tea wetaga juice lwaki temuleka wawuka banka emabega nti bwenzirya ngaolaba ndi bwekito tonsala mu maaso anti kati nze kati nja kikuweera ku experience yange nze ewaka nkola shopping sukaali mugula mu bungi in bulk nogeranga 10 kilograms oba 5 kilograms nomanya nti zija kubatwalako time naye kati oli n'alinda ne ziggwawo because yali badde basigaddewo kilo ng'emu oba asigaddewo nga half n'akugamba munange musigaddemu otini kikigambo kyanjawulo nti no tewali sukaali so ogamba nti no sukaali musigaddemu sukaali netusigazza mutono sukaali akendedde kyawukana kitegeeza waali naye akoze ki akendedde naye nti tetulina sukaali olunakubira essimu tewali munnyo. Now, by the time they tell you that, you are also somewhere stranded, or you're struggling with something. Something is sukali wankumi satu uba wankumi tano. Mugule, you know? Chogotegeza nti amugule no, why do you even tell me that? Find a way of compensating that. Then omaro jonyo nyolentino twetaaga yisukali. Ngamazo zibikira akatuli akakatimu. Kale basukali obana kinene naye someone calls you tewali munnyo tewali kibiriti tewali sabuni now because okimanyi we buy things in bulk so you know kwe planning bulungi nomanya nti no ebintu bikendedde oba ebintu tugenda kuggwawo omwami n'omutegeeza na shopping nga bukyali oba n'akiteeka mu bwongo bwe nti bya planning amanye nti ewakane bino ebintu biweddewo ayitego okukola shopping but you know linda kintu nekiggwawo most times these women are at home omukazi amulese waka they are home takola ali waka you leave man at home you leave everything at home takola so kati overo chanti you forgot to check that this and this bikendedde oba this and this tebiriwo tanti no overa mumba tutu omuzungu kibayita ewumba tutu yes nsonga lwaki munoonyeza eri obwana obuto ekagenda kunnyonnyola mbu sukaali kagenda kugamba hani nalabye ka dress si fanta hati walukumi nayo kapati I need this ka dress ate dress ya meka wakazi unaino jakasanga kamyaka 18 ge wawe badde balina class gye bakamalizaamu ngoye katandikira mu mitwalo 6 obwana tebwagala tekutawaanya basajja oyinza okudduka like they want to give you that peace, especially when they know you're married. They want to give you that peace of mind. Omukyala gy'atakuwa ewaka omukyala tagenda gikuwa ewaka kubanga muyina family waliwo byayina okutuuza gambe nti munnange kino oba oyagala okukiwulira oba teyagala kiwulira kati ng'ensonga y'okubanga omwana kati oli badeka ewaka ng'olina abaana abeddiriŋŋana naye ng'abaana abo omutatula munne waatudde yes nga nawe okimanyi nti naye abaana bano ki ekibatawaanya lwaki gwe muna tusobola mukumiranga ate muntu bwe bityo kati omukyala ekyo kyogera nze nkirina ewa waliwo abakyala abatuuka n'agamba naye abaana bamumanyi abanamunda mumanyi kati akusanze wali wakava emyaka 18 peace of mind eri wansi omwana yagisiza dda oli bulungi nagamba naye kubuulire gundi yakutumika bana nakula bali mu lumu yaabwe naye gundi bulungi. But that is different. That is different. That is psychological, it is emotional, it is social, it is ekyo kyanjawulo. Omwana yakoze munne bw'ati, it is ekyo kyanjawulo. Tulina ekizibu ekitebe ekiti because most times omukyala watuukira okugamba abakyala mu abasinga okubeera abakambwe ennyo ku baana singa ku baana. Nze kirabirako nze with my children. Nze ndi mukambwe but I don't come in so usual. Sisiri mukambwe bange buli casual sibujjayo nnyo. Maama amala kulemererwa oba nange nendaba nga kino kiganya nnyo okugiramu omusajja. So abakyala mu ababeera ennyo mu kugoominga abaana, you know. So watuukira okuŋŋamba nti kino
kiba kigaanye kati omusajja mba n'okusituka ng'omusajja n'ennyingirawo n'enkola my role, you know. But there are things a woman can manage. Abaana bakoze bati, me at home, omukazi abaana batya mama wanyiga mama nya it is fire than daddy ng'anyiize. Wa daddy amala okukuba ate nomugenda ku ice cream. Mami amala okuligita nagenda webaki. Okitegedde. So love ya daddy yafe yo yanjawulo omuuko. Okitegedde. Andrew, ate watya okomyowe waka kuba kati abakyala bali confused n'abasajja bemwagala kuba omuntu gamba nti abakyala ewaka babamalako emirembe oba abawala bakuze babamalako emirembe. Waliwo ebintu bye musuubira bwe bitukyolaba nti kitomanyi omukyala yandikimaze naye nga ate omukyala agamba ngeri omwami wange gyaliwo njagala kino kirudiremu abaana bano bakimanye oba abantu bonna bakimanye nti omwami wange waka akola ki abeerawo. Bannange omanyi kyasinze okukooya nga omukyala asigala ewaka housewife. N'omwana obudde bugenda okuziba omukyala oyo atakola asigadde ewaka nga yenkanankana n'omuntu etalina nabwe yenkanankana kubanga omuntu akeera nga agenda kutula butuuzi waka amusanga awo buli kimu bakireeta awo akolya ku kompyuta osobola mugeraganya n'omukyala asigala waka ku mirimu gy'awaka mugyebanga ebitono naye gikola ki gimenya kati nno olwo ekisapa omwami yavuddewo amugamba mumanyi mmwe ye beef is a beef sigagala okomawo ekiro sika fish gye nkola ki wafumba fish gye njagala emirimu giweddere etuba yayozezza oba yakoze eki abaana jjukira ssaawa 12 awo abaana baba baggyeho muwake waka batandise okola ate ssaawa awo emu omwami yenu alina bwe budde bwakola ki ali mukingo ali mukufumba omwana najja taata wo tazze tomulabe nga taata wajja banage mundeke enkoye mugenda kunsula eddalu twala homework daddy wakkolere amusajja n'atandika kale wulira ne homework gwe wandisobodde okuyamba kati omwana wo ogenda muyamba ki osigaddeyo ng'okola ki gwe omukyala wenkoleka ewaka what are you doing at home? Ewaka tulina omukozi tetulina mukozi bwekisobola okuba nga tewaliwo mukozi ng'omukyala abeerawo n'abaana be ng'ebiri ewaka abaana basoma tebasoma so bagenda kusomera asigala waka ng'akola ki nkumanyi emirimu gibiri waka koza ebintu simbula ennyumba bange engoye z'omwami olina zigolola kati mulimu abakyala nga ffe tize Andrew tusobola kujja katugeze oli mwami wange nenzija ekiro ekyo nenkubuuza ene saati gy'ogenda okwambala ngololeko naye nempale ngolola n'empanga ne bikola ki ne bibeera awo binkutte nga walaye binkutte weebityo abaana bakomye okusomero tandike ku uniform zooze zaanike kankugambeyo kino wali baddeko ku mbaga oba n'olaba kale famire emu ng'omusajja omukyala we waka buli nnamba efuluma mukyala we ey'emmotoka agimuwa olwekyo naye ng'omukazi takola abeera waka omukazi talina gy'atambulira wangi kabwalumu agenzeeko oba kusane n'agenda kutakina wali owuzeeko kiki ennyo omukyala oyo ayambala ngoye empya omukyala oyo bamugulira ngoye empya ate nga buli kimu kibeera special n'oba kumutwala out tebamutwala Kampala etreat eba yanjawulo why because those are women that stand the smoke in the kitchen ebyo byogambye simanya abwana mukomyawo simanya omwaka simanya kukoza simanya kola kino simanya kola kiri wuliriza omusajja kyovola bw'oyo asalawo naganya omukyala wange ono namusale ku musaala no, let's not look at who doesn't do it. Tutunuulire those who see the value in their women. Omukazi olina kuba kimuli waka nga bene omukazi tateekeddwa kukola. Bw'ona nsanga nga ndabika bubi mu budde bw'okunyuka ogenda gamba baneeza ekikasi kyene kyansuubira buli lwenza lyewaka. Ati byebyo bannange tebaleka twogere ne kweyo ensonga. Kiki bannange osiirye waka you have like emirimu gy'ewaka gikooya. Manya omwami ali kumpi kudda anti kakati okay manya omwami ali kumpi kudda weetereze prepare for your man akumuwaka akulabe ng'oli bulungi
omala okweteeza odde mu mirimu ate nange ogyesonyiwa ogirekewo kale kati wuliriza waliwo nga obyogera woli so negative nati mutubuulire omukyala yandikoze eki kati omukyala ki kino kyalikoze bayiyawe omukazi wali badde okakasa nti irrespective of mirimu egiri waka gy'osibye ng'okola nga n'okuba n'omwami naye gy'agenze tomanyi gy'abadde ayinza okuba abaddeko ne mukomera okumala essaawa bamusibye essaawa nga bbiri nze kyali kintuuseeko bansibako 4 hours mu kkomera nijje sinagenda mu kibuga nina bye nkolaawo ne bankwata bakesisire n'embeerayo 4 hours kati nkomyewo tomanyi biki bye mpiseemu olwokuba bw'obadde oyoza ebintu ebyo omukazi kakasa nti no oba osigadde waka tokola you do those house chores manya omwami buno obudde bwakomerawo mweteekereteekere bala obudde bwo nze waka maidi nze nateekawo etteeka ewaka maidi by ssaawa 5 olina okuba oli ku TV ssaawa 5 ez'okumakya olina okuba otudde mu ddiiro olaba TV maidi wange ekyo wange kitegeeza maidi wange alina okukeera ku makya n'ayoza ebintu n'asiimula ennyumba n'akola biki bituna bateekeddwa okukola n'ateekako emmere tuli ku mukyala ate wuliriza no nkugambye kati maidi kati teekawo ekifaananyi ky'omukyala nti by ssaawa 5 alina okuba nga amaze ebyo bina byonna ng'atudde ku TV ng'alaba TV ssaawa emeka ssaawa 5 ssaawa 7 zituuke agabule emmere bamale okulya akwate ebintu abizziwanyere ssaawa 9 atandika okwoza ebintu okitegedde ssaawa 10 bamaliriza addemu alaba TV oba ku ssaawa 8 ayuza ebintu ssaawa 9 amaliriza adde ku TV oba akole ebintu ebirala biki kati gwe omukyala ki ekikugaana okukola the same thing you are not working you are not thinking of you don't think of the family I'm the mastermind of the family. I'm the breadwinner. Mbalekawo waka ngende mbayiize osigala waka n'abaana oba basoma n'oba preparing ne bagenda kusomera. Toyina ky'oluwuliza waka ky'amaanyi. Luwuliza ekyo oba luwuliza nze. Amaka gali abiri, wala amaka galimu omukozi n'agatalimu omukozi. Omusajja alina omugezi ajja kugamba mukyala wange obutamukulusa nnyo amuteereko omukozi. Oyo naba akuyambye akuteereko omukozi. Amuteereko omukozi n'omuteerako omukozi n'akola kyozi ennene. Kati gwe omukyala ogamba otya nti n'enkusanga waka mugagoye ge nakoleseemu g'oyambadde yesterday nga gw'okyali. Kati ate zaate afuluma egenda kukola amaazi bugaliddewo. Obwedda maidi era obako by'okola obako by'oterezatereza era obako by'okola omukyala tutabeererawo. Era abako byakola ebimuddugaza. Komawo olw'eggulo mumanya omwami ng'anaatera okudda yambaleko obulungi wakusanga obunya bulungi n'ogenda osanga olulodde wako n'olukikazi y'omwana akitadde ku mutwe ate n'oba ng'olembeka amazzi kiyitirira aze ayambadde ogusaati gwo gumusanzeemu yina alinga namagwatala you know those things bye bimu kubibatwala ku buli obwana at least ogenda olabeka kakuba t-shirt yo nga konna kanyumidde bunyumizi Andrew ojja kuba mwenzi lwakati ako k'okoze ati n'okukakasa nti abakyala mbagamba nze bino byonna mbireeta kubanga nkimanyi waliwo mikwano gyange abakomplaining nze ndi munnamawulire nfuna information ennyingi togamba nti ndi mwenzi by the way nina abantu bangi nina mikwano gyange nina bagayi benkola nabo lwakuba tunagamba nti mikwano gyange abantu nina mikwano gyange bembeera nabo betukola nabo bagayi naye waliwo olwobeera awo nze ndwawo nnyo okuyingira nnyo mu mboozi za ategeze Andrew olina ego nemwogera nenzija wadde tuli awo tukola nsobola okubeerawo naye ng'ampuliriza byemukola ki byemwogera nojjamu lessons bakuwulira nenzija mu lessons zendeete eno kubanga nkimanyi oyo yakyogedde mukyala we agenda kundaba akikola ki akiwulira kati gwe neweesootinga weka naye tekyandiwaita obuvunaanyizibwa omusajja kusanga mbwe enkuba yatonnye amazzi gaabuze ng'otaddeko nnika y'omwana ku mutwe oli mu vest ya kabaka birthday run oli mu t-shirt ya birthday gye baako ngereko ekifaananyi wano webale nnyo but why nkomawo waka mu mwezi nakuleseemu ku makya naye muyiga okutuwa ku bantu abatuyambako ewaka abakyala bamenyekanyije abasajja mbayirayo mu birogera bino twogera ku musajja obuvunaanyizibwa atali obuvunaanyizibwa simumanyi oyo
yes njogera omusajja obuvunaanyizibwa nti omusajja obuvunaanyizibwa first of all kino ekimu kyokyagala mukyala we kyemuli omwagala mutereko omuyambi email nti bajja kugabana emirimu omukyala afumbe oba omukozi wayuze engoye oba akole ebirala oba omukozi afumbe n'emmere omukyala afumbe enfa you know kumuwewola because you pay the other one alongose mu bedroom yammwe naye mu bedroom wansi wajjudde nabbubi eyo ngoye zivuga wayinza okuba nga tewajjudde nabbubi naye nga maid agenda natulinyingayo maid toyingira mu kisenge kyange kati nogwe nze maid actually obulamu bwange nze saagala maid mu maka gange saagala maid mu nyumba yange njagala ntambule ne boxer yange oba with my children nze mbeere waka nsiba mu boxer ne t-shirt baana bange sibaswalira I'm in my home, I'm in my territory ne bwe wabeerawo maid kitegeeza olina beera mu kisenge oba ofulumye wabweru olwo kati maid baba bagenda muteekawo ati kivola nze saagala ba maid naye olw'embeera maid n'akola ki n'abeerawo oba lwakuba nti tubeera mu mizigo newenyigiriza ne obeera mu makaago osobola okusalawo maid mu buno obudde tojja mu ddiiro operate from outside you know omwami mwali mukyala gwakiteekawo ekyo mu buno obudde toyingira mu nnyumba bwe kimu operate from outside omwami watuuleko mu ddiiro bw'ati afuneko ka balcony ali mu vesti oba nekipajama you know mukitegedde nze saagala ba maid because era amaka gange ekikomera kiba njagala privacy with my family saagala ba maid bwekutabukako ng'onoonya ng'oyitayo eyo naye n'abasajja abebaka ku ba maid bamukikola mutya simanyi mukikola mutya naye naawe nsobola okugambawo erudda tobanenya n'erudda n'obanenya naye ebiseera ebisinga tonenya musajja yebaseeko maid onenyani ensonga weezi asajja talina ensonga zaabwe nzisobola kwebakako maid sikirowoozanga nabo igwe nga gw'omwoto by the way nga tuvuddeyo n'abakikola balina ensonga zaabwe nina mukwano gwange ye yagamba maid yakusasula akuliisa akunywesa akusuza akujjanjaba akusuza nakusasula kati yafuniramu anti yagamba yafuniramu so kati aba alina okukola ye buli maid ajjeewo mukopi namugane mwana nedda kiba kibi bwamuwa bumuluma kiba kibi ekitegeeza oyo arepinga n'okurepinga naye agamba sente ze you know akusasula ati yafuniramu wa wabulidde ebya Sharon ani musajja wange Sharon olidde ku nsonga za Sharon Sharon munnamawulire era kale tukiyite tutya YouTube ba YouTuber I think is a YouTube. Yes. For starters, the media industry has been infiltrated with so many quagmires and quacks. What is the meaning of quagmire? But ekigambo quacks. Waliwo omuntu yalinga kikosa naye ng'akikosa quagmire aba ye omuntu abeerawo nga yeah, it's a big one, but tujja kukozesa ekigambo quacks, yeah, but quacks and masqueraders. Media industry erimu nnyo ba masqueraders bangi, ate mu kubeera ba masqueraders and quacks bagenze ne bafuna ettutumu lingi nnyo. Kati buli mwana avaayo YouTube, buli mwana avaayo alina TikTok, buli mwana avaayo so ne bayinfringinga nnyo. Naye ebintu ebyo nno ba YouTube tebibawaliza tebibaddeyo nnyo, bibadde nnyo eno mu baana ba TikTok bwe balina gyemize. Naye lwakuba nti ensonga za Sharon ziwulikika mbu eyamusirisizza gy'omu ku abo in fact yakulembera ekifo kyabo abajolonga abantu abadisrespecting abantu abakakkanya abantu nga taliiko myaka taliiko sayizi taliiko anti obuusi nze mbadde nkikugira eno wansi ebyo byonna ebireeta ekyo kyekyokuba nti nno the industry eya media eri infiltrated by quacks. Quack ye muntu eyefuula kyatali
ye muntu erimbika mu kintu kyatali ekwaka and the masquerader era still ye muntu akola ekintu nga masquerader akola ekintu kyatali obanga takimanyinako obumanyirivu negundi so abantu banene ate nga tebali regulated nti ffe abasoma amawulire tumanyi the do's and the don'ts. We know the elements, we know the different things. Abantu bangi abatasomye mawulire. Amawulire galina emikolo egigatambulirako. Olwo byeteekeddwa okukola n'otalina kukola. Kati bano abaana bo ngeri gye bataasoma mawulire balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe mu layman's way. It is not good okumala gavuma abantu. It's not good. Because as a journalist, because what they are doing is journalism. I may call it citizen journalism because over to Wachisoma. Journalism is a profession. They go into Mawulire because you're dealing in the dealing in space, media space. Let's put our Mawulire. Abantu banabino kudde ne bakola ki ne basoma amawulire. Omukyalo oyo Nakangubi Jennifer, full figure. She's a presidential advisor. Naye naye yeeweebuula ng'omuntu ate najja mu bana abaana abalinga bakola omulimu gwe gumu ate olaba awemula avuma awemula alumba okitegedde naye okuba alinako kiri nti presidential advisor yinga takwatibwako naye bano abaana bo ne baba nga bakola ki bo bakwatibwako basibibwa bakola ki ekintu kyendaba nga kikyamu ye ate byonna tubyogera amateeka go gagamba gatya naawe ejjajja tuula mu musango ogwo era nze neewunya omuntu kati ng'eyasibye Shalom olwokuba kiva era bakyusizza bakijje mu hate speech ne bakikula mwataakinga gavumenti basobole mu implicatinga kuba onoomukubira eno nti yavumye fulufiga gwe jjajji osalira atya omuntu omusango nti yavumye fulufiga abeerako nga yefudde efulu myself avuma abantu awemula akola ki ate n'osingisa oli omusango nti yavumye fulufiga ate nga naye avuma abantu so nze ndaba aliwo n'amateeka nago galimu abaana n'ebyana manafu okumanya manafu waliwo omanyi kati sawa zino wetunakigana handu TikTok weri ate njagala okimanye nti yesigamyeko obukakafu kati obw'amaanyi okusinga n'abamawulire waliwo omukyala ndowooza omwana we yabula yalaajana yavuddeyo n'alaajana Shababoy yagenda n'omwana we so ndowooza kitutte ebbanga nyunyu yes omukyala akaaba bambi omwana we Shababoy yagenda n'omwana we naye tekyandibadde kya buvunaanyizibwa omukyalo oyo ajja addukire ku TikTok nga tulina ebitongole eby'amaanyi ebirina okitegedde abalina okuddukanya ensonga ezo n'okulaba nga bayamba omukyalo oyo omukampaatinga first of all n'omuyambako nti tulina ttandikira tukolere tunowe ekitegeeza bwe yaviridde yajja akaabe ensi emuyambe amateeka wakumanafiga anti lwakuba yazze ku social media oba TikTok erina numbers. TikTok erina numbers. Mukubeera ne numbers ojja n'okubeerayo mulanga ensonga yinza tuuka bwekifo katako mu budde. But nze ate sijja kiraba mu nsonga eyo nti gundi teyavuddeyo oba amateeka tegavudde. No, si butamuyamba. Nedda yasoose kuba mulanga bane omwana nga yabuze yenna amulabyeko ate etteeka lye ligenda okumunoonya omwana at that moment. So kuba mulanga kuba ne poliisi eranga. Omuntu bwati nobwati tumunoonya oba yabuze so that bw'amulabyeko oyamba n'omuleeta ku poliisi oba n'omusembeeza mu kifo ekituufu so ekyo sikiramu buzibu but my problem with social media users oba influencers oba youtubers oba bloggers whatever you call it is that tebasomyeko tosobola kunsanga olaba ne mu mboozi zetunyumya zine nali badde mpemula Nola wangezaako nange okukola ki okubika because you don't know who is watching. Omwana ayinza okuba omuto alikola ki alaba n'omubikkulira ekintu kyatalina kukola ki kyatalina kumanya. So bano abantu balina okugenda basoma amawulire. UCC egenda ku regulating simanyi oba bamaze okisalawo okutandika ku regulating social media whatever handle apps ezo biki. Ku side emu si kirungi ne ku side emu it's okay. Okutusengejjeramu abo abalina omulamwa abantu babeera okubawumulira okwo abantu beeyambulira okwo bavumira okwo ekyokukiregulating ndowooza baalifunye engeri gye bakikolamu somehow
you know, somehow nga baba kupikinga nga wale batijesa Shalom nti yakoze bwati ne bamutwale bamusiba. Naye the problem is abantu tebasomye journalism. Ubo somye journalism umanya how you communicate with people. Nze ngamba ensonga zino ziyambidemu ati ibintu nga gamati omuntu atuke n'okumutwala ebizira amaleyo ebbanga eryo lyonna butwalina family. Reason because bino ebintu bive no ku TikTok. People take TikTok. Abantu batwala TikTok ng'ekiryawo kyakunyumirwako kya buli muntu nti neeyamusibisizza naye gy'abeera n'akola byakola bano gye bakoppa okukola naye byakola ki nti si kye kintu ekyandibadde awo ekyamaanyi okutuusa okukwasa. Nze nalirowoozezza engeri entabo tezibeere za social media ziggwere ku social media beeyabye. Yes. Naye okusinga okusiba naye ddala omulamuzi oyo zemuliako obuzibu. Kati balinga bagamba nti waliwo abantu ab'amaanyi n'abatali b'amaanyi. Ng'ono aloope naye abeereko avuma abantu. Abeereko naye avuma alumba ate n'osiba nti bamuvumye. Entalo za social media ziggwere ku social media ziggwere ku TikTok oba YouTube. Ako wakiveemu. Okitegedde. N'ebintu by'okwesiba bya kisiru. Oli presidential advisor ate ojja wemulaba. Ate bakuvumye. Ate gw'osibye abantu. Hate speech. Ate speech bakivuddeko mu ate alumbago bano. So entalo za social media ziggwere ku social media beeyabye. Tukimanye nti social media birimu ebityo ekyo. Ate mu kutandika okuyingizamu amateeka gakole something that is noleka mama n'omwana bali mu kawa kyokka mu kaseera kano ka Christmas. Kulaga kanti maanyi. Kulagako maanyi. Era nze wenneewunyiza ekigambo tulina kye bayita defamation guba musango. Defamation nti okwogerera omuntu amafuukuule oba omuntu kumwogerako ebintu eryo etteeka ligamba nti omuntu alina okuba nga alina what we call a reputation. Byaswalira oba nti ne kati muli neebuuza fulfiga singa amala n'awaabo omusango gwa defamation who is she? Bajja kugamba she's a presidential advisor nti alina ekitiibwa ekyo kyajolongebbwa. But presidential advisor ajja n'awemula. Waliwo omwami yali former prime minister omuyitani former prime minister ng'ogyeko amama Mbabazi. Former prime minister, yes, prime minister, yes. Yaliko minister wa ICT. Asole eyo Makinde waggulu eyo. That guy, anya omusajja mu kiga. Katugerenga ku Mbabazi. Waliwo deko Mbabazi nga wemulaba. Naye singa ovaayo n'oyogera ebigambo n'owemula Mbabazi, amama Mbabazi. Oba n'omuvuma. Nze nalowooza president yappointinga abantu bano nti in a field gye balimu buli omu n'agenda amuappointinga accordingly. Ati byebyo, how do you have such a person with that? Naye teyamanya, anti teyamanya. Abantu abasomye ebitabo abamanyi ebintu bye bali amanya nze Ssemakula Shakira oli mu program Zuula ku Shaka Media ne akoma takolera mpera